kale salamu alaikum watullahi wabarakatuh njagala obabuuzaako mwena abatulaba ku mpewo zaffe eza Celeb Jazz nga bulijjo nabasuubiza muno mu kisiibo kino we are going to be looking abanga tubatuusako program eziri mwena abaganda ffe abasiraamu nabagamba tujja kwamba eteba Sheikh ab'enjawulo nja kwamba eteba Ajata ab'enjawulo ogezaako okwogera ku mboozi zaabwe n'engeri gye beeyisaamu oba n'engeri gwe musiraamu munnanga ndaba gy'oyinza okweyisaamu mu kisiibo kino but yet another time ngenda kuba nkutuusako Ajat omu ku abo bensuubira muno obadde oyagala okuwuliriza ku mboozi ye naye nga tonafuna mukisa gugiwuliriza. Ajat ono abaddewo mu bulamu bw'ensi eno for a very long time naye nga it's a short time according ku ye wanabatubulidde emyaka gye abasinga mugamba yaani mumulabeko mu mawulire nga mu bintu eby'enjawulo mu mawulire omubadde entalo omubadde okubbiisa nawano ne wali batudde nze ntegeere ddala kiddala ekituufu kyali yaani era yajja ate okutuuka wano waali era lwaki olunaku lwali tumunoonyezaako amanya nze King Smith nga bulijjo asinga mugamba ntoola salaamu abasinga kye mutamanyi muno erinnya lyange eridda bampita Shadik so ngezaako nnyo okulaba muno nkola ki mbatuusaako mu ngeri etyo munengeko mu mboozi olunaku lwaleero ndi ne Sir Lawrence ate abateekamu ssente sibaala ebanafu King Montage Studios nga nkyaziza omukyala Njasabiggo omukyala ow'amaanyi amanyikiddwa nga Ajat Kuluthumu amanya mugakwate bulunyo Ajat Kuluthumu. Assalamu alaikum watullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiibye otya no Ajat? Nsiibye bulungi ssebo. Osiibye otya no ssebo? Nsiibye bulungi. Ekisiibo. Kisiibo kirungi alhamdulillah. Amiina. Abasinga tebakumanyi newankubadde nze paso nyinza okuba nkumanyi naye abasinga bakulaba bulabi waliwo okulaba omuntu n'okumumanyi gwani? Nze Hajat Dr. Kuluthumu Nabunya Muzaata nga neddirange ye ndi muzzukulu wa Kasujja Ebusujju ndi namwandu wa Sheikh Muzaata ndi musomesa ndi muzadde ndi business woman. Awo wenyine tugenda kuba nga tutandikira that is a brief introduction about naye katugenda tu taking a step by step okudivinga mu mboozi kati ndoza mutegedde Ajja tero nagenda okusooka omutegeera I think twali ne Sheikh omugenzi ng'alina waali wasomesa ng'amwogerako ebigambo ebirungi ng'amuwaana little did we know mbuno ne Ajja naye tunaamutegeera ajja kuba akola kyekimu okuwaana Sheikh tuddeyo eri emabega bakuzaalawa okuliddewa banzaala bwayise ne Sheikh ndozera mwamulya nga agamba nti nze ne mukyala wange batuzaala ewayise bo babeera maaso awo ffe ennyumba yaffe yali mmanju awo gye nakulira tho kale navaayo manguko ava ne ku kyalo tebamanya nnyo twasomeranga mu Kisulo ate mbanga avubuka bwenti nenvaayo. Leka emabega abazadde bo bayita be baani amannya gaabwe? Abazadde dadi wange yali omwami bamitanga Ismail Sebunya yabeeranga bwayise awo naye era we yakoleranga awo ku Bilal ne Allah yamujjulula. Mama wange bamuyita Hajat Sauda Lukwaya abeera eyo Lungujja. Yakyaliwo. Olwo bakuzadde babazadde abaana ameke waka? Abatuzaala abaana mami waffe yatuzaala abaana 5 dadi waffe yatuzaala abaana 8. Means mwami Sebunya yalina abakyala 2? Yes. Haki 2? Yes. Okay. Olwo haki 2 zino nga abalenzi nga yasingira ku haki abalenzi mwali babekera abawala mwali bameka? Poza tutya abadadi waffe abalenzi ndoza baali 3 naye ne bafa 2 n'okusigala ku abala bawala. Ate mu maama mami waffe actually yasigalawo omulenzi wa mama waffe mama waffe ye yafiirayo omulenzi ne bali n'afiirayo omulenzi wasigalawo yo omulenzi omu. Mwami Sebunya azaala maama wo abaana bameka ne wa mami? Anti wa mami waffe yazaala abaana 5. Abawala 4 n'omulenzi omu oyo yasigalawo nedda actually abawala 3 no nedda junior mbadde simazi yamuzalamu abaana 6 abawala 4 n'abalenzi 2 omulenzi omu n'afa nga baby. Olwo gwoli wakumeka? Muki wakusatu. Niwe olabika nga gwe last born? Sinze last born. Omanyi lwaki nkyogedde? No. People take you to be omukyalo ow'ekyejo gwe balaga laavu ennyingi ennyo nga muto omanya tebatekikola ba last born ekyo so
nedda munnange nze ndooza nalina omukisa nze bazadde bange banjagala nnyo mami wange yanjagala nnyo ne daddi wange yanjagala nnyo ate ne nfuna n'omwami ne nanjagala nnyo saabonaabonako ennaku njirabye kati ng'omwami wange afudde okufuna ku challenge ezimu naye nze mbadde nga mukama yanteekateekera kubeera musanyu kubeera n'abantu banjagala sinza tulwanige emunwanirwadde gwe Ajat Kuluthumu Muzaata love mukwano simanyi okay simanyi ndooza essanyu tuddeyo ke mabega wali olwo bakuzadde oli mwana wa kusatu otandise okukula biki byojjukira mu buto waawo tulimuseemukko obuto bwange wabiki nga ndi muto nzijukira daddi wange kunjagala nnyo I was daddy's girl nga buli kyemusaba buli kimu akimpa ne mami wange yali anjagala bityo nga daddy atutwala ku ssomero ku makya yali talina mmotoka naye nga he makes sure nti atutwala himself paka ku ssomero nali nsomera ku amdat lyalinga bwayisaawo naye lyasasika kati nengedde kampe muslim era nga akutwala bambi ku vidi najja nalinnya olusozi olwo nakuleetera ebintu byenzijukira ebyekito nti bazadde bange baali banjagala nnyo kawempe muslim ogende ng'oli mu class ky'okuva ku amdat anti mu senior 1 because it's a secondary school so eno na primary wagisomera in only one school yes nga boarding oba wadde kati nali mudde from baby to P6 then P7 nenyingira boarding even ne high school nembera mu boarding wali mwana wa kikula kikusomero in your primary owekikula kitya like stubborn jolly very quiet silent I don't know. I wasn't stubborn. Kuba natyanga nnyo daddy yanjagalanga nnyo naye ng'ate mukambwe. Kati ng'otya okukola emisango wano nga ntya n'emiggo egy'okusomero ate nga ntya n'egyawaka. So saali stubborn. Naye mpozi kyenzijukira nga nkyali muto oba nali njagalwa. Kubanga nali prefect okuva mu primary ne mu secondary school. Mess prefect? Mess prefect nali kawempe. Yeah. Ne kati eno mu prime amdat nali prefect wa religious side nga bannonda nti gwokulya abasiraamu eddiini walina nyingi teyali nyingi naye nali mmanyiko okusiga ku bannange cause essomero teryali lya busiraamu ne kati ate ffe twafunanga omuwalimu awaka ne mu holiday nga tugenda ku Bilal ne tusoma so kati nga bannange mbasingakoko yabwe ekityo weesimba oba teweesimba ku amdat ku amdat seesimbawo ne mu high school neesimbawo kwa mudati bakulonda bulonzi banonda bulonzi ne bangamba nti oyo ali fiti okuba nga yatuleadinga ku side eyo y'obusiraamu togereko ku performance yo in primary yali etya mwene nze Allah yampa amagezi ndi mukyala mugezi mu primary nali mugezi nnyo nali mugezi I remember I got a 5 mu primary ne mu high school nali mugezi O level nali mugezi HS nali mugezi HS nagikolera ku Mbogo mixed ate awo nali na mufumbo nali mufumbo nze omanyi nali njagala nnyo okusoma much as Allah yandoze yali yakireeta nti ndimalako nga maze ate kufumbirwa so when nali mufumbo nalina okuddayo okusoma cause bazadde bange bali bakkiriziganyiza n'omwami wange nti omuwala ffe omutwala nga akyali muto but ayina olubimbi lw'ayina okumaliriza kati nagendayo nga nali so determined because imagine omukyalo omufumbo genda nasula kadeeka ne keesi ng'osula weefunyiza nogenda nosimba akawunga nogenda mu bathroom nonaba n'abaana so I was really kuba nali mu ssomero yamanga school uniform nakeeranga ku makya ennyo nennaba mangu nga bukyali dak webityo I was really determined nozukuka mu winter nosoma nozuka mu morning preps webityo so tuvudde mu primary olwo nga mukyabirawo bwayise still kati oyingidde secondary P7 awo I want to know your best moment mu primary gyojjukira n'ogamba munneeyo mpaze speech days kati wamanyanga anti kati wajjanga bweti ku stage notunatunula amaaso olengera omuzadde waali
kati walaba ng'omuzadde ng'ozina nnyonnyo nnyo akulengere ng'osanyuka ng'olengedde muzadde mu audience. Kayimba ki ke watanga okuzina mu Oh my God, sikyabujjukira. N'obuyimba bw'ekyana ekito nawe obumanyi. Nange Kuluthumu gwe mulaba. Ebyo weebityo. Mazina ki olwo wazinako ku cultural dances? Twazinanga mazina amaganda. Twagazinanga ku ssomero baga traininganga. N'embaga dance. Wabangayo n'embaga dance. Anti kati yabeerangamu ebiri advanced mu kwegamba gabanga ng'amaganda naye nga muteekamu kate ebirala. Ye bankugerezenga mazina gatya. Obayo oyo. Kwegamba gabanga amaganda naye nga temuteekamu ku ebirala. Bino ebiri biyita batya naawe. Is it the modern dances? Ne mugatagatamu obwo weebutya ne mubuteeka ate mugana gali cultural. Bagayitanga mbaga dance. Then kati simanyi we bagayita. Did you remember Muzeeyi taata oba mama okuvayo najja n'akufa ku stage? Of course. Mami wange yajjanga n'anfuuwa. Yabanga oba mmeka sijjukira. And how did it feel? Sijjukira. Of course you feel good ng'omwana. Oba olira bulungi. Ng'olaba muzadde wakulengedde asanyuse azze akwaddeyo akantu. Osanyuka. That is one of your best moments. Any other we've left out? Obira byabanga nnomo okusoma. Okusoma. Twabbako ku sukaali ng'okyali muto. Nedda Samuel nakola kuba kyenzijukira omuze gwe nakolako mubi nayagalanga nnyo okusala. Mami wange yalina kesi ya leather kati nga nyumira okusala nga ngikwata n'engisala. Kati mami lumu nga mbuuza Kuluthumu walabyeko ku girita kwanze nagirabyeko. Yamanya bujjo nze nsala ki yakubanza emiggo naga bulijjo nno nyasala kesi yange kati nja kwegaana kyabambe walabyeko ku girita nansonyola kiboko saddamu kugisala. Kati olwo dadi yali ludda twalopa wa dadi nga mami akubi? Dadi yali ku mulimu. Kati byali bya misana wano ne banchapa kati dadi agenda okudda. Of course abaana bato tebakuuma busungu oba wabyerabidde edda ebyo. Waka mwaliwo nga bameka by then? Twalingawo mune bangi. Mami wange yabeeranga ne ba relatives bangi ne dadi wange yabanga n'abantu ba side ye. Twalina a big family, extended family. Kati olwo eneyisa ewaka walinga ng'otyanga ggwe mu banno. Maybe those kids at home that are bossy. Nga kaana okalaba naye nga kalina gye kapirimpyamu banne waabo. I don't think I was bossy. Nali so humble, nali oba quiet. Ndowooza bwe ntyo. Olwo tuyingidde primary 7 awo nayo njogerera twali okavuuka kakutawaanyiza. And how old were you by then? Twali bato maybe abaana b'ennaku zino naye ffe mu P7 twali ezaffe then twabanga so innocent by the way. No love letter. Abaana babanga baana bato. Walinga myaka ng'emeka? Ejiri wajja P7? I was 11. Mu P7 kati ennaku zino abaana babeera myaka emeka mu P7? Aba UPE be baba n'egyo emyaka naye ku nomo omwana bana 12 11 kale ekinene nnyo 13. Like I've told you nti then amanyi abaana b'ennaku zebali so exposed internet biki kitali then saakirabako. Which year was this? Oba which year now? Oba 2000 ndowooza. Ovudde mu P7 ozeeyo waka vacation awo tugyesunze kadange ya P7 Rivers Party. Tetwalina kadange. No, we didn't have I don't remember having a party. 2000. Tetwalina party. Kanzijukira. Did we have a party? Bye P7 bye primary mwesonga kuingira second nabatakoleyo kantu konna wadde. Twakola dduwa. Tetwakola party. Twakola dduwa. Ne bali ne bayita priest waabwe n'abasabira. Ol success card wazifunako? Nazifuna. Zalinga mmeka? Abanga mmeka sijjukira. Eriwe yasinga okusanyusa kwezzo yava wani? Ey'abazadde bange yansanyusa ya mami. Yansanyusa nnyo. Okyajjukira ebigambo ebyalimu? Mami yaŋŋamba bugambi nti mwanange nkwagala nnyo nkwagaliza buwanguzi mu kusoma kwo.
Sawa kunzijukiza nnyo ebyo bintu mpulira nga ayagala okukaaba. It's the beautiful moments, right? Ebityo. Yali message ekyajjukira mpaka nakati. Yali anjagaliza nnyo okusoma. Bazadde bange banjagaliza nnyo bambi okusoma. So ogenze mu bibuuzo nkanayo cyane mu P7 obikutteko bimaze olunaku lwasembayo okukola pepa ya P7 wawulira otya? I felt normal. Like normal. I felt normal. Kati awo ekiku exciting. Twali bato. So togera kubanga oba okisuubira nti era buli mwana yenna mugenda kukola ebibuuzo then go home for work. Ate newakuba tuyagalawo nnyo boyagala nnyo okubeera kusoma n'emikwano gyo. Who was your best friend at school? Bamuyita Shifa. Kukyamulaba. Yamuwuliza. Where is she? She's a teacher. She's actually a head teacher. Semero lyaliko. That's nice. Katolo vacation. How was your vacation like? Bane abatulaba njaga tugende omanyi abasinga mbadde mulaba omukyalo ono Ajat Kuluthumu naye nga temumumanyi, you don't know who really she is. So today twasazeewo mu kisiibo kino tumukyayireko kewaka era nga tusinzidde kawempe yatwaniriza bulungi nnyo singa tetwadde mu kisiibo singa ekijiro nalidde dda singa kyayina nywedde dda and all that era naye nga atwaniriza bulungi nnyo era tugezaako okwongera okulaba nti no tumumanya. My name is one the king himself, King Smith, nga ndine Ajat Kuluthumu agezaako tutuulira tutuuse nno kati ku vacation emboozi tugidduka. Vacation yo how was it? Ebise bisinga nze nzijukira by then bazadde afayinga agamba mu vacation olina okukola olina okutuyambako emirimu mami alina dduuka nga ogenda mu dduuka n'omutunyako. How was yours? Vacation yange just lero nali waka normally mami wange kali yali alunda enkoko nga muyambako nali nga njagala nnyo ebyo kubeera mu nkoko ze kuziwa amazzi kuziwa emmere weebityo. Nga ki ekikusanyusa ku nkoko? Nze ziba zinsanyusa nga zanyumiranga nnyo nti zaakulanga mangu ezo broilers speed ng'olaba ekyuse ng'ekuze so nga gy'okumugiwa emmere gyekuma okukula amangu ng'ekola emisana n'ekiro nga bibroila bikusanyusa nga binsanyusa nga bikula mangu ne mubitunda ne mufuna ssente. Watundayo ku nkoko nga gwe? Natundayo mami yampaako enkoko n'engitunda 10 zaali 3 yangamba enkoko yiyo n'engitunda nga katidi tugirinze nako neda kali kakuze ne buno obutinyo obutavuddemu bulungi keyangabira nti ako kako n'okatunda sente zino 13 wazikolamu ki? Actually nazimuwa nazimuwa tena kyewagamnwago na watu wagakangene ngulemu sweeti nazimudiza nazimwa ne mugamba azitereke yamala nazikudiza sibijjukira ndowooza teyazinziriza ndowooza. Mami esatu zaffe tuzibanja zewatuwa mu nkoko tuzeetaaga ekyo tukolako. So vacation akaseera konna kikijjukira mu vacation kyewakolamu nga kyanjawulo? Ekyanjawulo temwali really twabeeranga waka kusoma ku ddiini kubeerako na nkoko zaffe kukola mirimu gyawakamu. Olwo results zikomyewo. How did you perform? Performed well. Nagamba I got a 5. So waliku bamu kwafuna empapula z'amawulire by then? By then. Yeah, nengenda ekawempe Muslim because bali baagala bana ba performance bulungi ne bampa. Nenyengenda ntandika okusoma. Oluyingidde obulamu bwa secondary okyusiza mu lwere mbala kiteeteeyi katogenda kwambala skirt na blouse. So how was the experience? Senior 1 omuyingidde? Senior 1 era twali tukyali bato twali bafalafala nzikira mu senior 1 nagenda nengato za butter bato yo mujukira sole nga nene mukko kati nga bana bangamba kati nga bana bansekerera ngabangamba gwe ngoyine engato z'abaana bato kati denze nimba daddy wange actually sasooka kutandikira mu kisulo cause ng'omwana waba ayingira ebintu sente ziba nnyingiko ogula ebintu ebipya then ate ne fees kati nasooka kutandika that first term nali mudde nayingira mu second term ekisulo kati nadda nenimba daddy wange nti headmaster yatugambye takkiriza batabusa. Oh my God, Allah nsasire. Daddy wange kyokka ate bata yali expensive yali expensive ate kyenyinza okugamba nti daddy wange teyalina nnyo. I'm actually from a humble family naye yafangayo nnyo kumpa buli kimu. Kati nangamba wandingambye toyagala ngatto za bata naye teri head kyasobola kugamba abaana tebagira mu bata ku ssomero
Ninga nali muto mu senior 1 era ngwe bya kito nga temunnakula. Olwo omaze omugamba yagulira endala? Nti yangulirawo yangulira mu senior 2. So that full year wali yambala batanga baana banse zaali ngumu era ndoza agamba omwana kamugulire lumwe nga mwaka mulamba akala kate kumbe gwe ku ssomero abaana nga bansekera mbuze engato z'abaana bato. Olwo nga bayambala bugatto ki? Sibujjukira nendoza these normal simple shoes. Pushini no. Yeah. Eziri easy. Olusikati nga gyamba ndoza ng'ekoma ku maviivi. Yeah, twali twambala anti it's a Muslim school naye I think tekyali option. Yeah, fena twayambanga skirts mpanvu. So tuyingire senior 2 ku luno ozze ku ssomero bakuwadde engatto mpya si ziri ez'abato. Olwo bali abali bakusekerera balabanga kati yes nali mu class nyambadde engatto entuufu. So how was it? How was the feeling? You're proud? No, it was okay. Nga nange ndaba still inferior. Nange ndi kunomo ne bannange. So tudduke mao senior 2, senior 3, senior 4. What are the memories in that journey of O level? Kyenjukira mu O level that journey nalina mikwano gyange gyali ginjagala nnyo. Ndoza nga ongambye nti oba ssanyu. Kati nga banjoleza yes ne bagolola kati nze nga bampa omulimu gumu kukima mazzi. Ngabanga Kuluthumu gendo leta amazzi nga ngena nendeta amazzi ne bayoza ne bangolera twalina omukwano mungi bambi bali banjagala nnyo. Nakati bakyanjagala bannoonya ate tebali mu Uganda bali bweru eyo ne bambi bakyampuliza. Mwalinga bameka? Did you have a clique wamanyawo mu second mbeya ne bu clique awo senior 2 baya stubborn yawo mukozeyo ka girls peer group wow? To be honest the siba nkona peer pressure. Yes saba kwa mu peer groups ezo tewali group pase kubanga emikono twagifunanga according to class bana botudde nabo genda kulaba ngo oyo ali closer to you oba musuze mu corridor nofunamu mukwano gwo webityo nabo abali bakwano bange tebanjagalanga nnyo nnyo. Okyabawuliza ngabo? Bawuliza nakati banjagala nnyo bambi. Tugereko ku size yo body size. How were you by then? I don't know because I think I was small and tall. I don't know. Oba nali munene. Ko kubufaananyi. Obufaananyi mbulina nenyiza oba nti oba nali muto kye nabambera ku size eyo. Because omwami wange yangamba nti yewe yalaba my body yalabanga nja kugejja nvemu omukyala. Yambu yewe tulina omubiri gwange matches nali muto ne yalabanga nali nja kugejja. Kati simanyi oba nali munenenenemu bwentyo. Nenzika nali mutono muwanvu nga nina kafiga akalungi. Actually dad wange kyamuforcinga n'okunzijjako all my clothes. When natuka mu senior 2 ntandika okugejjagejjamu. Nanzijjako engoye zange zonna nampa baziyita ffe tuziyita jerabibi oba ozimanyi eba skati ne kitopu nga kiwanvu kikomeno wansi okitegedde. Kati engoye zange skati sibitatalina binzijjako naŋŋamba nga ebyo byensiibamu kati after class nga byennyamba newaka ku kyalo zemberamu. Yeah, because when nali ngeno senga yangamba Sheikh agambe ayagala ojjemuko okujjira bibi yambaye skirt ne blouse. Because height yali amukubye nenga ndoza yagala okulaba ne figa y'omuwala ono. Yalaba kufiga nagamba mashallah. Ndoza bambi daddy yakikolanga to protect me. Yango omuzadde. Okwanga ina figa ngoli watabbu muko. Sali watabbu munange nendoza ye omuzadde alengerera wala nagamba mwana wange kam protecting abantu balime kumulaba webityo. Sheikh katudduke mu katono bane mwaso ayengeja mesonyinze Sheikh katudduke mu katono Sheikh yakulanga yambadde koko ku skirt yagamba ati mashallah yagamba